Breaking news ino video njikoledde abana ba National Unity Platform ba comrades ba NUP mwena hamusembere wanino. Ino video nga benkugambye very sensitive. I'm making sure ndino gisharing mu WhatsApp groups ezenjawulo. His Excellency Robert Kyagulanyi obusajja byadala habamutaddeko obusajja. Video eno njagala osoko gyetegereze bagala kubeera nga habamutayiza mu angles ezenjawulo. Mujjukira bulungi Fred Lumbu yavayo n'abagamba nti sente zamaze dda kubeera nga zikola ki zifuluma ezokubeera nga bamulwanyisa batya video negenda kubeera nga bikunyonyola gwatana subscribing era nyonga n'okujjukiza eno video agituwele ka like ebirenga sotambule tukira ubona abanjegedde okumanya ko eno information ddala ba foot soldiers aba National Unity Platform abali mu ggwanga lyaffe Uganda wamu n'abo abali wabuli w'eggwanga Uganda mujjukira bulungi nti bano abasajja engeri gye batambuzamu ebintu byabwe campaign ddala ba opponents oba opposition leaders abali ku side yani ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bonna sawa zirino ku campaign zaabwe abali zitambuliza ku His Excellency Robert Kyagulanyi bula yagala okubeera nga afunamu ku masannyalaze ayisa mu bubwine egaali so that ebintu byebirenga bikola ki nga bitambula kati sawa zineno balabye nti no Joel Ssenyonyi ebyaddala yamaze dda kubeera nga awangula ha side ya Nakawa West ne bagamba kabasuleyo mukulu amanyikiddwa nga Miles Lwamiti abeerenga acyanka naye nga akimanyi bulungi tasobola kubeera nga afuna yadde half the votes of omukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi ate nekirala mujjuke bye bano abasajja bebamu abavayo ne bategeeza eggwanga mbu omukulu David Louis Rubongoya talina kwesimbawo mu Uganda ate Lwamiti ow'ekasese lwakyabayesimbawo waneno mu Kampala janguko wano okubye kugalubindi ng'obwange naye semberako wano sebo tobujjaako tunyumire ekifaananyi omukulu ono Honorable Miles Lwamiti yasazeewo nga talina gwe yeebuuzizaako okujjako omukyala we konsiyasi ye nemugamba nti no abasajja bano aba Common Man's Party balina message entuufu kambeegatteko tukube mundu era egenda kuseka agenda tukwatira abendera mu constituency ya Nakawa West twagala okubategeeza nti tugenda sibuukula omubaka aliyo nga nabwe babadde bewera okusibuukulula bannaabwe abalala leeyo bagenda ebugiri asumanyi tusibuukulula ekamuli bigirwa atajja ow'e Nakawa West tawona tugenda musibuukulula ebyobufuzi amateeka gafuga ebyobufuzi si mangi nnyo gali kiriya omuntu yenna kasita akulaga nti takuliiko nebyokola tabyagala n'egaali agikulisaamu gwemuwa ekitiibwa kyaki gwe nawe gimuyiseemu kakati ow'e Nakawa tugenda kufaafaagana naye olwo olutalo lulangiriddwa wano 2 mu bbanga 3 ku nnyama tegedde 2 mu bbanga 3 kuki ku nnyama tetugenda ku bino ebintu tebikyalimu bugundi akola bulungi ate Ssemuju naye bamunyeenya okiwulidde kakati lwaki Alright, bino nga tubitadde ku mabbali olunaku olwaleero Honorable Nambooze avuddeyo n'atabukira Honorable Mwanga Kivumbi namugamba nti no gwe ssaawa zineno Vice President wa National Unity Platform lwaki obeera otambula weka okimanyi bulungi gye wadde olaga waliwo abawagizi ba NRM era mukimanyi bulungi tino aba NRM baagala ssaawa zineno okufuna bye balabisa abaana ba NUP so that be babeera bakola ki bawangula mu bululu obuddako bwa 2026 ino bino nyago soko gyetegereze bulungi ombulire byaddala Honorable Nambooze amagezi gamuwadde gabadde gye gali oba nedda kubanga ba foot soldiers woba bayetaaga always babeerawo kubanga ssaawa zineno mukimanyi anything can happen ate wano wenyini wenyagala okujjukiza ne Hajati Nakamirembe walinya okulumbiddwa gow'ennangolo eyo n'ebizibu namba eryawo sembeyo 529 so mukubira ku oba no mu boxing WhatsApp nabiranga kuyamba so kulabe video tumaye tuyongere omubaka wa parliament yabadde agenze ku district mu kitundu kyakiikirira ng'omubaka okulondoola enkola okimanyi mu bifo byebimu mwe bateeka n'abaana abawandiika abaki abantu kati bavuddeko bamuoganidde bamukoze eki bamutaddeko akakofiira bamusisesise naye kikulu twabadde tukimanyi waliwo eyatulabula nti bajja kitukolako
waliwo yakirabula olusi mwami Lumbuye oyo olusi ayogera ebintu ebimu nesibitwala naye ekyo yakyogera n'agamba mmwe waliwo abantu aba planninga okubaswaza mwegendereze mutambule nga mwegendereza era njagala kugamba bannabyabufuzi bannange naddala kati mwabeesimbyewo ebyobufuzi tebikola omu niyo olaba omukulembeze nga talina wadde driver talina wadde omwana gwayitako naye bano abantu be tuli mu kuvuganya nabo si bantu balamu so basojazi bafaabo mwami Muwanga ku level kwoli kubeera vice president wa NUP oli muntu mukulu nnyo tuteekwa okufunirayo group ya foot soldiers bwotambula nabo naddala mu kaseera kano okulembera ekitundu Museveni we bamuwangula ate era njagala okutegeeza abatulaba nti nze ngenda kuyimirirawo ku bwannamunigina ngenda kwesimbawo independent kooti egenda kuba y'abantu ate dembe lyange ery'obwebange erimpeebwa ssemateeka mba siina wadde n'ennyingo n'emu gye mmenye. Tuli maanyi g'abantu era tugenda kudda mu kooti y'abantu. Abantu b'e Makindye West be tugenda okwesiga. Makindye eno yentabiro y'ebyobufuzi bino bye bakola bino byonna tubalaba tibalina kye baagala okukola. Baagala kujungulula Makindye kyebadde ekifaananyi kyebadde ekola ki kyebadde erimu. Baagala kuba institutions ezibadde zikola ki zisigaddewo. Kubanga tukimanyi nti bannaffe abamu bandiyagadde abantu b'ekiboggwe kubanga abamu nekibeesimbizaawo nga Ssaabawandiisi yeesimbyewo kubanga ayagala kubeera member wa parliament ate ng'ekigendererwa kye nakyo tukimanyi ayagala kufuuka leader of opposition mu kisanja ekyo nga emyaka 2 n'ekitundu giwedde olwo agende mu transition ey'okutwala ekibiina kubanga ye his excellence ekisanja kye kitegeeza nti waki wa bisanja 2 ate tasobola gikwatako so kana akagenderereko naffe tukalaba era tubadde tubagoberera era twabawulidde nga batandise ebintu byaffe byebatuyigirizanga mu DP edda ebya intrigue and sabotage nti abo lyajja independent abeerawo akolera mu 7 nga tabalala ffe twandibadde tubakubamu n'ebituli ebiboozibozi nze byempita emboozi z'okumalwa kubanga akakiiko kaba kateekeddwawo kateekeddwa okukola bwe wanga gwe president nga siggwe kakiiko ngate akakiiko tekanakuleetera lipooti kubanga kalina kuleetera lipooti gwe n'ojanja newe kabanga kakyakola gwe emboozi yo gy'oba oyogera eba onyumyamu bunyumya so tewabadde kuddibwamu wabadde kusalawo mu ngeri ya nakyemalira omulimba omuganda agamba nti omuwerekera paka ku mulyango bwe twali tukola endagaano bwe baŋŋamba nveemu mu kalulu 221 nali ntudde side eno nga Secretary General atudde wakati Ssaabawandiisi nga incumbent Alan Sewanya atudde wano buli kimu kye twasalawo awo ne bye twateesako teri kyatuukirizibwa so gano nsonyi ze zaabakutte ze baagala okufuula obusungu naye ffe tetugenda kulekerera abantu ba Makindye tubagamba abantu b'e Makindye bagenda tuwabula ku luno wabadde bangoberera ate n'ekirala njagala otegeeza abatulaba nti abantu bano bazze nga bannima embindi ku mugongo tine lululiwe na bakola obulungi n'envaamu basigala bakola kye tuyita mu lufuutifuuti character assassination baatuuka ne bagenda mu constituency era kyembadde nnwanyisa nga bagamba oyo musiri twamuwa kaadi ye n'agitunda oba n'agigaba ndi mujega okutuuka ku ekyo